kati ekisooka ffe nga Uganda Law Society tuvumirira ekikolwa eky'okutulugunya basuspect abantu ababa bakwatiddwa nga bagambibwa okuba nga bazizza omusango ku lw'ensonga nti article 24 ne section 24 ya constitution ssemateeka w'eggwanga ne section 3 eya Anti-Torture Act evumirira ekikolwa eky'okutulugunya abantu. So omuntu ng'oyo abadde takulwanyisa, omuntu asarendarinze tateekeddwa kutulugunyizibwa ng'akwatibwa. So ffe nga Uganda Law Society ekikolwa ekyo tukivumirira. Ekyokubiri ne tweyongerako ne tugamba tusanyukidde ensonga nti ab'amagye batutta abantu abo ku kooti bawesa ku lw'ekyo kye baakoze. Era ekyo tukyebaliza gavumenti. Naye ate ne twongerako ne tugamba oyo omwami eyakwatiddwa yitibwa Looya alina okuterekebwa mu kifo ekirambikiddwa amateeka. Talina kuterekebwa wonna wonna. Waliwo ebifo amateeka ge birambika era walina okuterekebwa. Era ffe tubuuliriza tunasanga nti nga bamuwogomyeyo mu safe house oba mu barracks, era tujja kubanga tufayiringa legal action okulaba ng'ensonga egonjoddwa. Naye n'ekya ne twongerako nti n'omuntu oyo akwatiddwa alina okuterekebwa essaawa ezitasukka 48 48 hours. Era nga constitution egamba kasasituka essaawa ezo alina okutwalibwa mu kkooti avunaanibwe. Era tulinze essaawa ezo zibanga ziweddewo nga tebannamutwala ffe era tujja kuvunaana oyo anaaba amuterese nga tumuvunaana ne kidnap n'okutyoboola amateeka. Era nga tuyikuba omulanga nti buli muntu yenna akwatibwako security amanye nti kati bikyali byakwekwasa gavumenti nti baŋŋambye tibantumye. Amateeka mugamanyi era mulina okutambulira mu mateeka. Ekikolwa okuvumirira amateeka tekikkirizibwa mu Uganda mu biseera bino.